Ebibuuzo by'ekyomusanvu eby'akamalirizo ebya PLE 2023 bitandise olwaleero n'ekigezo ky'okubala ku makya ate olw'eggulo bakole SST olwo ku lwokuna ku makya bakole ssayansi bamalirize n'oluzungu. Abayizi 749 mu 347 be bagenda okukola eby'omwaka guno mu ssenta 14,442 nga zeeyongedde okuva ku 14,153 mwe baatuulira omwaka oguwedde. That's about 52%, while 48%, that is 357,789 males. Mu kkomerero luzira abasibe 79 be bawandiisibwa okukola PLE nga 13 ku bano bakazi ate 66 basajja. The board has been partnering with the prisons service to help them in the rehabilitation of the inmates, and so we have candidates who register for all the 3 examinations that we conduct. Abayizi 5,169 abakola ebitundu 79 ku buli 100 bali mu masomero ga bonna basome ate 2,478 bali mu ga bwannannyini nga bakola ebitundu 21 ku 100. UNEB ereetaddewo abasikawuta 1,1758 abakulira abayinvigireeta 1,664 n'abakuuma ebigezo 3,59 n'ab'ebyokwerinda okukakasa nti ebigezo bitambula bulungi. If you are posted at a center as a scout, as an invigilator, or even as a special needs person, these ones I have talked about, and you do not prevent an examination malpractice from happening, you are also liable, and if you are convicted, you may be put away for 5 years. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.